abayimbi abasaba sente nyingi tugenda babaninga Kenzo oba Palaso asoga mpa milioni 2 oba 15 nga tezivaayo ne omuyimbi agana aleta amaalo n'aleta amalala ne baleta obupale ate biyimba siddi kijja ne kibuukabuuka ku stage dakika 2 ne kidduka kitutte sente kikulese mabanja kikulese maziga mutamanyi bayimbi ngeri gye bavuwazza abantu ngoza kisegu yabayimbi omuyimbi aseera tugenda mubaninga abebyuma abaseera muge tugenda babaninga era tuli mu kwogerezeganya n'abayimbi tutuule era tujja kuvayo n'ekiwandiiko tubaganye nti ono omuyimbi bapromota bali mu NPA n'abali mu National Cooperative biki tetudda mu mupangisa mubere reasonable enough kwa bojja nonseera nengwa ekyate lyajja kugula mukimanti mu Uganda tuli bapromota batona abamanyikiddwa Kenzo asana milioni 7 ate Palaso asana milioni 3 kitundu Juliana agana kusaba milioni 15 kwa meka mukatonda mugulu nga tayina bantu 12 njagala bana Uganda mbabuusa abayimbi abakola mu Uganda Juliana mulungi ku Serena mulungi ku Africana mulungi mu Fabric Corporate mumutagaliramu Juliana takuba ndongo ya kalo gwo mutwala ngeruwero n'owulira obe Masaka namwe ba promoter mugwemu excitement omuyimbi atayagala kukolera muleke genda okola emirimu emirala bino ebivulu babiturogeramu nakubalero nza bannamawulire nga njagala njogere ku bintu ebize bitambula bimumbuuza kubanko oyo okunkubira amasimu nkoyo okumala kesimu yange nagijjinko olwa pressure esuse mu bantu ababulijjo n'abamawulire nsookera ddala okwetondera mwenna abafuna obuzibu ku Freedom City tuli wamu nammwe tuli wamu kunyolwa kuba obulamu tebuddizikawo era ntwala okuni sijja kunenya muntu yena mu incident ya Freedom City sijja kusalira muntu yena musango kuba siri Katonda wabula nja kwogera ku impunities eziri mu nsonga engeri gyekwatiddwamu ya Freedom City twavaayo wane tumanya nti mu kutegeka ekivulu wabaawo gwe bayita nannyini kifo wabaawo gwe bayita omutegesi wabaawo agaba licenses bano abantu basatu bonna baba n'obuvunaanyizibwa ekivulu ekyo genda success ze bwenzija ku kifo kyo nga tekirimu exit do era ne police ekuwa amateeka police ebaga amateeka nega mu kivulu kino tekawo emiryango ng'esatu in case akasamba tukakaaliwo ng'abaana bali basobola okufuluma era nsookera ddala onnenya abategesi mwenna ne bannannyini bifo mwenna nti fine Freedom City kifo nze abaana be basinza okunuma mu byonna era nnenya abazadde wadde muli mu bulumi ababaana abafiiriddwa bannange bannayuganda tuleme okulegajjalira obulamu omuzadde amasanyu tegasinga bulamu bwa mwana buli muzadde yayingira n'omwana akola olunaku Freedom City wandibadde ate time y'abaana eggwako kwa Freedom City kifo ky'abaana abaana bajja ne bazanya waliwo swimming pool waliwo ebyokuzanyisa n'abaana naye ate abaana okubayingiza omwaka omwana wa myaka 4 omwana wa myaka 5 n'obeera naye mu ndongo oba omulaga kabonero ki mu biseera byo by'omu maaso nze ngamba n'abazadde mulina okuba n'obuvunaanyizibwa bwammwe kuba wano sizze mu blame game wano nze kwogera mazima ti abazadde mwali bakyamu abalina abaana batokola olunaku paka saawa ezo akabenje katuukirawo poliisi yali nkyamu ne poliisi sajja ginenya nnyo because poliisi tebera munda abantu bajjula nnyo kuba abantu balinga 8 tosobola kuva eri n'onenya musirikale ntwait yagera n'abaziyiza okgenda babiyita ebigwa tebiraze njagala mu eno incidents tukoze serogi njogera eri bategeera mwekka nti Abitex yali ku mulyango ng'ali biza asoloza ssente nga monitoringa milyango abo malobika ekivulu tomanya bibeera munda ofuna stage manager ofuna agenda okubera ku mulyango wa VIP ofuna checking abantu g'omutegesi gwate olina okustopinga abantu okgenda okufuba okwambuka waggulu kati awa Abitex yalina musango nannyini kifo yalina musango poliisi yalina musango omuntu yalina omusango it's alleged that nti MC yakugamba abantu nti fireworks zituuse mwambuke waggulu mulabe fireworks obuzibu bwakola ki bwe bwava MC yakola ensobi ate naye yakikola ndoza through excitement tekikola nti akigenderedde naye omuntu gwesingira ddala okunenya kiba kituufu kubanga it's alleged that nti abasirikale bambi bagezaako ogwabwe ne bagamba manager gulewo omulyango omulala abantu bafulume manager yagaana it's alleged that nti omusirikale yatuuka n'okuteeka manager ku gun point nga bagamba bannanga abantu bafa mufulume omusirikale yandikoze eki mweno incidents njagala bannayuganda tuleme kunenya police tuleme kunenya Abitex tuleme kunenya nannyini kifo wabula tusooke tukwatagane ow'ekifo poliisi n'Abitex batuule wamu ne famire z'abantu ne famire mukkaanye kuba abantu olwedde bagenze temunyigiriza Abitex temunyigiriza nannyini kifo temunyigiriza poliisi muyina obulumi nkimanyi naye Katonda yaleeta ffenna bwe mulaba mu kamera tufiiriddwa abaana tufiiriddwa bazadde baffe naye okufa kiba understanding nti Katonda yakikoze eki goloza lwaki baafa ku Freedom City wokka kitegeeza oyinza Katonda yagireeta ng'entuuko yabo okukola kimanyi nze nzikiriza mu Katonda kakati saagala mwe bazadde abafiiriddwa abantu mugutwale ng'omugano okunyigiriza Freedom City okunyigiriza Uganda Police okunyigiriza omutegesi wabula tukwatagane tuyambagane kino kibeere nga kitugatta bugasi kubanga omuntu bali abafudde tebakyakomawo tukaabira amata agakoze eki
kyetulina okukola kubasabira mukama bawumule mu kiwumula ekyomulembe ate gwe buli muntu andaba ku mawulire ng'otya okufa ffenna lyekkubo kyova olaba nze nvayo ne njogera ebindi ku mutima ne mukankana ne mugaba bagenda kunzita nze sitya kufa bonzita nkusookayo busoosi nina mukwano gwange yakafa jakala nadduli ne ansoose busoosi nange nja kufa mpulira sempeyine gyakola ki gyalimu akati no incidence yo ku Freedom City sinzira mu lukungana nno nga nangirira nga national chairman wa bapromota nti tugobye ebivulu by'omutwalo mu Kampala kubanga ekivulu ky'omutwalo kireeta buli kayoola you rather be n'abantu 1000 ng'osobola bakketalingira obulungi singa eso ya Freedom City yali ya mitwalo 2 abe naafuna abantu 1,300 kubanga yafuna milioni 8 ku 1,000 ofuna abantu 5,000 nga ne bandibadde wazeewo obuzibu bwe butyo kubanga omuntu asasula emitwalo 2 taba na maalo munsonyi abantu bange abawansinza ambasadda wammwe sirimu kubajerega naye omuntu ng'osobola okukwata emitwalo 2 n'ogisasula taba na maalo ebivulu by'omutwalo ngenda bikkiriza mu bisaawe ngolaba ddala waliwo exits ezikola ki ne mu bifo nga Freedom City ebifo nga Birabonita ebifo nga kulikati overawo omutwalo gusobola okugendawo kubanga wanene endowooza kati mmanyi njagala bategesi bannange mwenna mube n'obwongo nti eno gavumenti esazeewo okuluyingiriza sekita eno first yasoose netukanika emisolo kati omuyimbi ow'omusolo dijja ow'omusolo bannamawulire muwa omusolo kikolaga ki nti gavumenti ekoye endongo teyagadde gibandinga straight wabula eyise mu bukwakkulizo kalwa ka incident ka Freedom City ako ogenda obugenzi okufuna license ku poliisi maama ajja kuvaayo taata aveeyo IGP aveeyo Museveni ennyini aveeyo bachairman baveeyo ne buli office gy'otuuka baba baagala ssente bw'ogende wa DISA ayagala ssente RPC ayagala ssente DPC baagala ssente naye nga ekikoze ekyo nti guno omulimu gwe tukola tebagwagala olwa Bobi Wine okuyingira mu bivulu kati obusungu bwa Bobi Wine babuteeka kuba n'abaana b'ekakuuto abaana b'eryantonde abaana b'embalala abatalina musango nze no mbadde ngamba gavumenti mujja kusobola kumalako kusika naffe muguwa mbadde nsaba tukwatagane ng'ekizimba tekinasajjuka ddagala saawa zino wenjogera bapromota baagala kwekalakaasa ebyaddala bankubira nze nga mbagaye katusoke tukwate embeera mu ngeri y'ekintu ekiki bapromota bonna badde bategese okwekalakaasa emakindi ogenda osalako poliisi era mu kamera wano mbasitopinga musoke muleke ensonga entu gikwate ng'abantu abaki kuba abantu balina ekiruma bapromota abo bagamba lwaki bakwata abitekisi yekka nze sandinyiize n'ezo video zenkola sandi zikoze singa bakutenda nyini kifo ne bakwata poliisi yabadde akulira ebikwekweto ne bakwata n'abitekisi awo tubeera fair mu justice naye saagala nze ndi mulwanyirizi wa side yonna enyigirizibwa omunnayuganda ndaba mu kamera wano ayinza okoloza mpoleeza abitekisi ndi mukwano gwange si bwe kiri ne wandibadde ggwe nga sikumanyi naye nga gwe gwe banyigiriza era nandivuddeyo ne nkulwanirira because njagala justice ebeerewo tinanyini kifo poliisi n'omutegesi bonna bavunaanibwe okuba kukola ki naye temujja kiwunzikira te mu mutegesi yekka kuba omutegesi oyo yakwata milioni 3 n'asasula ekifo ate omutegesi oyo yafuna license fireworks ezo kambabulire ziri under counter terrorism tosobola zikuba nga tolina license poliisi yekuwa license kitegeeza omuntu yakuba fireworks ne MC tebaali bamutegesi kitegeeza nyini kifo budde tiyali kubeerawo kulinda abantu bagenda kufa abataasi yali wenga yeebasa kitegeeza operation is police naye yakola ogugwe naye accident yakola ki yajja government tugenda bateka kozito ffenna mugenda kututa mutumalewo bwe mutaleete justice mu nsonga eno bweba justice all parties zibere equal nze ndi wano kulwanira equality temunkubisa embogo ndi mukulwanira equality ndi mukulwanira justice ndi mukulwanira mazima na bwenkanya nti buli pate police abitekisi nanyini Freedom City bonna babonerezebwe kyenkanyi kyetujja kukkiriza era mujja kola nti tulina amaanyi mulyoza tukangakanga kuba kati era poliisi njiyambye akajaga nebaddegenako na ssente mu tear gas bapromota bangi mu ggwanga era muna tunyigiriza abaana bajja fe tulina bapromota emitwalo 10 nga sibya nze abadde registered mu cooperative tulina bapromota 15 betusobola okuteeka mutesi mu WhatsApp group tuga katutandike tulumbe naye mbagambye temukikola ki kuba tusoose kugoberera amateeka naye amateeka bwe gana tunyigiriza fe tulina option endala omanyi gavumenti yonna ng'eneetero katonda natero gijjako ekisa enyiga epeesa ttono bweriti naye temanyi bijja kukuba ki bwenyawona devolution zemuze mulaba zitandise bwe ziti ng'ez'okusaagirira kaakati temutya mubiteeke mutyaki kaakati ebintu by'okusaagirira mubijjewo fe tugenda kwerwanirira nga bapromota bannayuganda mwena mbagamba nti tekyali ndongo ya mitwalo 2 mu bifo bwe bityo mpozi mu bisaawe ne mu byalo naye Kampala tugobye endongo y'emitwalo 2 era kigenda tandikira kunze nayogedde ne bapromota ab'ensonga nayogedde ne Swangsa Avenue nenjogera ne Keti bala musina yogera naye Alex ojja mutuusaako obubaka saagala kwogera naye nenjogera n'oyo abitekisi nenjogera bebekulu yasaba David bebekulu Misa Kisemakula bonna bakkirizo
Jofero tatakyategeka yafuko na lebo abantu basobola kujja balekeyo abatayagala saka kwegayirira abantu babalanga kyenjogera kya busiru bosasula emitwalo gy'ebiri subira okuwa ebyuma ebirungi subira okuwa abayimbi abalungi subira okuwa security ennungi subira okufuna ekintu eky'omutindo bwe banaagaana mujagenda mu kirasi zammwe ez'omuntu abaagala okufa mugende mu mutwalo abaagala obulamu n'okunyumirwa mujje emitwalo ebiri tetujja bakaka nammwe kankubuliramu gwe mbaka mbuuza ebibuuzo byebyo nti omuntu agala kuwa omutwalo nakuma ate abantu basasula omutwalo bamanyiira nnyo ne wali omuntu nga yayagala ssanyu kati njagala tutereeza omulimu guno tusunsule ba promota ekya revenue okujja nakisanyukidde tegera toonya promota talina woofiisi nga bwogana olanga n'oyimba abayimbi abasukka mu babiri waliwo okuyimbayo omuyimbi omuntu Kenzo tazze kiba kya bulijjo Kenzo asobola okuba nga ali Luweero ng'ali wala ng'ate sheggwa mangu ekitegereka naye era sigambye nti bapromota muyimba abayimbi nti bennanga abayimbi 100 nentaka abayimbi 98 nze omutegesi bana musango otegedde bulungi teri muntu ali perfect mu guno mulimu naye bwe munatandika tuwa emitwalo ebiri ne promota n'ofuna abantu 13 promota abayina ne sente z'omuyimbi ensonga endala kye tugenda okulwanirira abayimbi abasaba sente nnyingi tugenda babaninga Kenzo oba Palaso asoga mpa milioni 2 oba 15 nga tezivaayo bananyini ebifo abaseera ba promota tugenda babaninga bino nze mbyogera luno lutalo lwange nga chairman wa ba promota nze sinako lutalo ne suru wangula nanyini bifo kati nga Bitex bamujjako milioni 3 ku Freedom City nafuna milioni 8 ebima byali bya milioni 15 bibana biposter bitv biradio fetutuwo okubakolerera mukatuna mugula Alex ova mu kivulunga abantu balowooza ofunye nenge expense nyingi fuga tuliwo nga kolera abantu balala bananyini bifo mwe n'abaseera si bayimbi bokeneso nga si abayimbi bananyini bifo mwe n'abaseera tugenda babaninga omuyimbi aseera tugenda mubaninga abebyuma abaseera tugenda babaninga era tuli mu kwogerezeganya n'abayimbi tutuule era tujja kuvayo n'ekiwandiiko tubaganye nti ono omuyimbi bapromota bali mu NPA n'abali mu National Cooperative biki tetuddamu mupangisa kati kambuuze omuyimbi aina kukoma sente omuyimbi owa rais kale omuyimbi ow'amaanyi nga David Lutalo obanga bolaba keze milioni 7 ziri okke milioni 7 be bantu 7 n'ekifo n'okiwako milioni 5 n'owebima n'omuwayo milioni 7 awo beera mu business naye omuyimbi agana naleta amaalo naleta amalala ne baleeta obupale ate biyimba CD kijja ne kibuukabuuka ku stage dakiika 2 ne kidduka kitutte sente kikulese mu mabanja kikulese mu maziga mwatamanyi bayimbi ngeri gye bavuwazza abantu kuloza kisegu y'abayimbi tugenda mu ebirala eryasiruka omulimu agulimu naye kanzimale y'ensonga yange ensonga no ya kintu kikulu gwe mmakko manyi ojabula jalo goba okoyegenda kakati mbadde mbagamba temama gatereza industry eno abayimbi bananyini bifo ba service provider mubere reasonable enough kwanga bojja nonseera n'engwa ekyateri ajja kugula mukimanti mu Uganda tuli ba promoter batona abamanyikiddwa oloza kwa Alex twagala kuba promoter niyo gende omuyimbi ngogenda nange expense ozisobola ate kaguno omulimu singa tugutereza guli mu sente revenue esobola okufunamu police esobola okufunamu medias mufunamu abebifo mufunamu abayimbi mufunamu abantu abatunda chapati bafunamu ababoda boda bafunamu abamahoteli bafunamu companies za condom zifunamu abatunda sweet bafunamu abataxi bafunamu walaba ibulaba nga taxi ziyiwa abantu oshagera buli guno mulimu tugubere bubezo organize tugutereze bulungi tusobole okulaba nga tugumodifyinga ate tusobole okuba nga tukwataganira wamu nga industry oloza Kenzo asaleko paka kusente Kenzo asana milioni 7 ate Palaso asana milioni 3 kitundu ate kamilioni asana milioni 5 ate Bebekulu asana milioni 1 kitundu taina wadde oluyimba nyege ne TikTok terusobola kutambuza wadde omulema Gurunedi asana milioni 2 kwe mu kitundu asana emitwalo 15 omuyimbi gwe bayita Shiba omuwe 5 ku 6 5 ku 6 Nuwaji 5 ku 6 5 ku 4 ogambye Lutalo asana meka 7 ekinene nnyo kuba crowd pool Lutalo ne Shiba mabe njogedde ba crowd pool manyi yawula muzeyi seba tasobola okuyita kawo ebyo ebyo mujabiteekayo seba takuyita kawo n'atambula tomukubira nangalo ne bwalanga ekivulojja ziza bafana naveri n'enviri ne Bebekulu n'omuloberako nenga tosobola muyingira temisa kisema kula akuyita kawo nogamba Gravity asana milioni 1.2 ati music we bubblegum yawula omuntu ayimba kabisi kandagala omuntu ayimba baby nkwata bulungi Shiba omuntu ayimba malaika ngolaba message nolaje nagamba nyama erimu eggumba osobola gisasulira naye ate basanze wabasanyusa ti Gravity amalaka abantu ennaku n'omwenge
nti bwajja ku kivulu kyo nga bakuŋŋaanye nga babalabye buloba abakola ki abasanyusa si mubi Misa Kisamakola asaana milioni 3 kitundu asaana milioni 2 kitundu ku 3 King Saha asaana milioni 2 kitundu ate gobikola kubanga n'abayimbi abakimbaga siri mu kujerega abayimbi n'abayimbi balina expense abolamu bakola video basasula studio namwe abamawule mubasaba sente ochegera okuzanya nyimba zaabwe ate mukiteeke mute munsiruwalirako nawe muli babi kakati mwata music industry nti Misaaki bwayimba oluyimba n'agamba nti sigonsiimira nawe ta ku CBS n'omusaba akakadde nawe twala kubukedde kuba media enaku zino nyingi naye ajja kujasera omutegesi tulina kikola parties nnya abayimbi media ba video editor ba production ba audio producer mwina musale ku sente abayimbi basaleko naffe bakoleki batusalireko biro ndi mukogera bintu bya kintu kikulu naye industry gwawo fa buso asana emitwalo kirana kakadde goyogera buli mwite mutya reka tutalese kumbuza bya kisiru zinga abayimbi basika bantu kapakati asana emitwalo 65 nebo gama nti David Lutalo yabaliddemu olwendo yalina okutwala sente David Lutalo no crowd pura kati kankuli abayimbi abasika crowd David Lutalo bo mutimba abantu bajja milioni 7 zimusana Kenzo mu bifo ebimwera abantu bajja ne kati ne mukono jabadde ayina abantu samutegedde bulungi tebazze bulungi Kenzo lebo mutimba abantu nenga sigwe muntu go okutegeka Kenzo ne Lutalo nze Lutalo mba kuswadiro tabajja ne ku Kenzo mba kusala za mukama ontegedde bulungi Kamilioni aleta abantu naye akubirira nnyo kati amanyi Kamilioni gayina mu Uganda singa yali akulietinga kibayita demand kati Kenzo lwaki abasingamu nti akulietinga kibayita demand era ne David Lutalo na Mugambi alekerawo okuyimbirira awantu wonna Lutalo akulietinga demand ya Kenzo Lutalo wakola demand ya Kenzo naaba nga ali sikasi oluzungu lutuufu na kulietinga nnyo tateyasinga Lutalo mu Uganda Winnie Nuwaja alina okuba sikasi ne Shiba kyekizibu kyayina akubirira nnyo Shiba kalungi bonda ba mu kamera David Lutalo mwe bayimbi bensinga okwagala temudda mukubirira buvuluvulu kati Lutalo oyo ngoyaga kulaba amanyi gente yakuba ne Nambole amalomo akamulamba nga inde bifo bya Banize tayimba Luwero laba abantu bafuna tayimba Mukono laba abantu bafuna tayimba Masako laba abantu bafuna ni ate ne Lutalo yagamba nine ekizibu nti abantu abandiko nabo bajja ne bannemerako kakati Lutalo nkwa magezi mu kamera ni DC yatukulietinga ekibayita demand toyimbirira yimba bivulu bya nsonga Sera muntu mujeko milioni 5 ku mukaga zikumala obene bivulio bina mululu gwabayimbi mufuna milioni 2 onaku batokoze njega tojjemo omululu bibyata ba Mentoni Sama kukwatirira buvulu yali avambale nafuna accident kukubirira kati David Lutalo manya ina lonchi yo mwaka kwaba wagizo bakwagala no manya ngenda kuyimbanga yo buli mwezi bivulu byange bisatu ebyensonga ebivulu ebyo ngambija milioni 2 obosinga no mbaka wa parliament bwe mwagalo creatinga ebintu bigendo tukwese ekitiba mu Uganda kati Kenzo kola bayina mwe nyota nti Kenzo si mwangu wako yimba buli ki wasanze kati ate Lutalo nayimba nyimba za Kenzo agwa ontegera kye kugamba ti David Lutalo nawe nagamba bwepwa zikube bwepwa abantu bagamba Lutalo agudde eddalu nkulaga value ya Lutalo namayimba ebyo byekisiru nti bwepwa simanyi biki abantu babuza Lutalo agudde bamutwala mu rehab kati Lutalo ayina respect yeyo nti ayimbira abantu abategeevu ate Kenzo ayina respect ayimbira fa abavubuka n'abatategeera nti yayimba ngombo okitegedde bulungi kakati walaba muyimbi Juliana nayimba ekigambo nti baby nayimba ekigambo nga akwatirira amabere agwa respect abantu jibakola ki Juliana yasana sente Juliana kanyomozi naye bangambye Juliana oyitiriza okwavuwaza ba promoter tosika bantu gosinga okusala abano basaba milioni 2.15 kati Juliana akito mu milioni 7.8 ajane bandi anze jagala Juliana ye bandi Afrigo bandi bandi kije kakati gwe Juliana obanya bajogizi bagaddewo n'endongo nga tebalina sente mwana apangisize ekifo zimayika njogera ngo mutegesi numirwa bategesi ngaba mawulio basumbuwa Juliana agana kusaba milioni 15 kwa meka mukatonda mugulu nga tayina bantu 200 njagala bana Uganda mbabusa abayimbi abakola mu Buyuga Juliana mulungi ku Serena mulungi ku Africana mulungi mu Fabric Corporate mumutagaliramu Juliana takuba ndongo ya kalo gwo mutwala ngeruwero no wuliro be Masaka Pose Masaka ngo mutadde mu Lutalo ate combination ya Juliana ne Lutalo crowd pula na bako no muntu aina music nga Juliana kati mbasomesa music wa manyi muri ba amacha kakati buli muntu alanga Juliana muteke ko muntu ngo mulaba crowd pula kubanga Juliana agenda bavu waza Juliana bamuteka kalenda
ebyaliwo mwabiraba bamutadde ku jogies ebiri mu birabi yasala omwana w'emukono ku boxing day yabula n'abantu ebibiri naye nga ate yakolaga yagala milioni za 2 kati bandi yaleeta abantu namwe bapromota mugwemu excitement omuyimbi atayagala kukolera muleke genda okola emirimu emirala bino ebivulu babitulogeramu mwabasinza okona indasi olwo akasajja kajja n'amaala ako katimbaga palaso sagala kawa mayiro naye kasama nnyo kwogera oba keeko twakagamba tosobola kuwa palaso milioni 2 mukatonda mugulu kafundikira kasinze n'obumotoka bwako indako kafundikira kasinze ebintu byako kati katambula kogerako kakasamba ebipapula naye najja mu kamera ne mbagamba nti palaso tasuka myezi 6 saabyogera ne mbagamba oyo mwana wange alimpa aleesa amalala kati alimpa yali afunye omukisa abakubanga ayina empisa nga yeegonza kati alimu ebintu byakisamiza senga alimpa namba 2 ebibembera musibako ekibandize sibimanyi babituufu saawa zino alimpa asana emitwalo 7 ku 5 buuza buli muyimbi gweyagala ebbeyi Liam Voice asana kakadde gwe buuza buli muyimbi Mudra asana milioni mu kitundu Zex asana emitwalo 8 Bebe Cool nagambye mu kitundu Kristo Panda wanga asana yo bambi Kristo Panda eyo kamuleke buuza omulala